imagine is basic to them? Tuze celebrating a Christmas n'abaana abalina autism lwa nsonga abaana bano abantu babasuuliridde nnyo, abantu tebatera balowoozaako nnyo, abantu balowooza abaana bano bo bali mu nsi ndala tebalinga abaana abalala. Naye ffe aba Royal Mubiru Foundation tukkiriziganya nabo nti abaana bano tuli ekintu kimu, tufaanagana, just okubeerako n'obulemu ku bwongo tekitegeeza nti ate bo si baana nga abalala. So tuze okubawuliza nti nabo mu nsi wabweru eyo wali abantu abalowoozaako, abantu ababaagala, abantu ababategeera, abantu abali willing okuyimirira nabo nga balaga omukwano. Autism kirwadde tekimanyikiddwa nnyo mu Uganda naye kizze kiruma abantu bangi, population nene, era mu mbeera eyo Roy ng'ali wamu n'emikwano gye mu Amerika basazeewo okuyimira mu kintu kino nga bayambibwako abantu ssekinnoomu okuba nga bayamba abaana ab'ekikula kino. Ng'ayita mu mizannyo n'okuzannya agamba buli kaseera wanaabeera nga ayingira ku platform ey'okuvuganya ku nsi yonna, omulanga gwe gugenda kuba nti e Uganda tulina abaana abali autistic abeetaaga okuyambibwa, abeetaaga okuggyibwa emabega w'enju n'okukwekebwa. Kale ge mawulire gy'otobadde sobola kusukka waawo bannabyamizannyo beetegesedde okuwa programu ekisaawe agakadde kano nze Farida Nakayisa tulina amawulire gambuze ku ssaawa emu ate n'amawulire